kaita kusakule besa kaongesko na kwa akafungwa siko kafeke kanonda ko lwalero yesebo koti gwe badde salidde emyezi 3 asibibwe emaze ne yekyusa omulamuzi bwa munyiziza nayongerako fine ku kibonerezo kino kya kusasula dola $400 mu za Uganda kabera kakadde kamu mu emitwalo 69 asasulanga ogera ko bagaye emyezi 3 emyezi 3 agisaziza mu nayagala sente omulamuzi badde musalidde emyezi 3 naye uvanyuma nnyo nga koti tenaggalwawo omulamuzi nanyiga namwongerako ekibonerezo kyakubiri ekyokubiri kyeky'okusasula fine zino akuziki omusajja bamuyita Nashit Khalid Sibanda Sibanda wa mugwanga lya Malawi yagenda osavinga ekibonerezo kino olw'okubba enkoko akabawatiro mu restaurant emu ey'omu kibuga kya Malawi songa nafuna asinafuse wabubbi buba bubbi akawawatiro mubbi meka dola $406 mu za Uganda akakadde kamu emitwalo 69 enkoko akawawatiro kagula dola meka akakadde lwaki yewaseje egulidde n'agulamu ennamba asibwe n'emyezi 3 mu kkomera bamusibe musajja mukulu ono agamba tabbangako era enjala yeyamutumye amala bandula olugi lwa restaurant eno nga bakasoba bali mu kulya agende ku kasome yabadde ali ekifiice n'akimunyakulako n'adduka emisinde nga bwakivuunyuula ne bamusiba omulamuzi agambye bw'ati bino bonna bivudde ku bavuka butayagala kukola okusobola okwetuusaako be baagala n'otukesanga oyagala okulya enkoko naye nga tolina sente zigirya ng'olina kubba nzibe enjala yali ekulumyeku naye bugwe buli weekulumu bba naye olw'okuba nti abo abadde tabbangako omulamuzi kwe kumusalira emyezi emeka era ng'agera gimala mu kkomera nga kkomera limukolamu omulimu gw'okumuteereza mu kkuba ettuufu naye abakoti badde tennaggalwawo ate omulamuzi ne yeekyusa nagana ne dola 149 olina okuzisasula naye kati ate awo yanyiza eki ekirala omulamuzi ekimunyiziza kyekino babadde bava mu kkooti bwe bati batambule omukadde abadde mu kkooti bwe babbako enkoko ali myaka nga 7 emeka ali mu 75 enkoko yali ya mukadde n'atema omulanga ng'alengera ndowooza omuvuka omusajja ekibonerezo kitono omulamuzi n'akwatibwako omukadde atemye omulanga ogw'amaanyi omuno omusalidde emyezi 3 yabba nakiwawaatiro omukadde ali myaka gye gisembayo yalira bintu byagenda kati ng'ogibba oli yabadde azimugulira omanyira wa David oba omukadde ono bulijjo asonda kulya ku nkoko okitegeera nga bwe wabadde agifunye agirye okitegeera nojja n'ogimunya kawusupu kasigalawo era omulamuzi agambye ayagala kulya supu fayina eno gye batemye ku muvubuka ono egenda kuwebwa omukadde ono alyengako enkoko alyengako enkoko buli wayagadde omulamuzi mulungi lwaki bamulagira nasasula enkoko namba afazaali batwala kawawaatiro fayini bamunne omujja omugolola ettumba kati omukadde ali eyo atya kyanja akuze ne pate ndowooza ku kyalo